because that is the lives of the people. Minisita y'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nansubuga Sseninde ng'alina abakungu abalala okuva mu minisita y'ebyenjigiriza balweseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza okunnyonnyola ku nsonga y'okuggala amasomero yakyase nnyo ku ntandikwa y'olusomero lw'omwaka guno. Most of these schools have cropped up as a result of providing an alternative source. They are as an alternative to the society. Because you government, even when you started USCE, the pupils were studying under trees, and even now some are still under trees. So for those ones which have got lucky, and at least they have temporary structures in spacious place, they should be given to operate to that. Njadidde omubaka wa Nakaseke Paulson Lutamaguzi Semakula gye buvuddeko okwemulugunya kugenda amasomero gye gaggalwamu. Kyokka ababaka abatula akakiiko kano beetemyemu kujja okuggala amasomero nga bamu banenya gavumenti okulemererwa okuggala gaayo ate nga nawo gali mu mbeera mbi. For me, the schools that deserve to be closed, I want to support you. Let them be closed. We are not providing any alternatives. We have more than 90 sub-counties in Uganda with no secondary schools. When you go out to close the alternatives, what option are you giving to these communities? Ababaka basabye Minisita Sseninde okulaba nga gavumenti waakiri ezimba essomero mu buli ggombolola eriri ku musingi ogwa primary oba secondary nga liri ku mutindo kiwe ekyokulabirako abaagala okutandika amasomero ag'obwannannyini. Can we have a model school in a sub-county, well facilitated, so that now you see our school is here? We are closing yours because it is lacking ABCD. Ours is here. It has all qualified teachers. You find a very big school which is supposed to have over 20 teachers, primary. They have a problem. Abamu ku babaka abakiikira ebitundu ebyewala bawadde ensonga lwaki amasomero g'obwannannyini gatandikibwawo okuyamba ku bantu mu bitundu ebyo obutatindiga engendo okunoonya amasomero ga gavumenti ate nga nago embeera gye galimu tewoomye nakabululo nga noluusi teri basomesa. No parents dying to pay in my village if a government school was functioning. They are there because government has abdicated its responsibility. So why do you discriminate these citizens when wabula Minisita Sseninde abaanukudde nti wadde nga guno guli gutyo tebayinza kukkiriza amasomero agamiruka ng'obutiko nga n'agamu tegalina layisinsi n'ebikozesebwa n'agamba nti tebayinza kukkiriza ekitundu kimu kubeeramu amasomero agali mu 10 nga n'ekisinga obukulu abazadde bakola gumu gwokka gwa kutunza abaana ng'olusoma olusooka balusomera mu ssomero erimu ng'olusoma olwokubiri alusomera mu ddala. In one locality with about 10 private schools, some of them with no toilets, others were, like we've said. What does that mean? Is it because there is a need? What is the problem? Ategeeza nti nga bwe guli ku minisita y'ebyobulamu obutakkiriza bulwaliro obutotuuka na mutindo nabwe bagenda okukola ku ky'amasomero. Liberalize education, but must we throw our hands because we liberalize, because we have to provide education? Tom, Dick and Harry can wake up and start a school like they start shops. Omuwandiisi ow'enkalakkalira wa minisita y'ebyenjigiriza Alex Kakoza wadde ekyokulabirako ekisomero lyaggalwawo oluvannyuma kusanga ekizimbe nga kitulwamu abayizi ate nga mu kiseera kye kimu gye batereka genereeta n'ebidomola ebya petulooli. When we talk about private schools, really we are talking about schools which cannot help Honorable Kasibante, attend and come back. And if he had them in his constituency, he would be extremely concerned. Ababaka abatula akakiiko kano bakkaanyizza okulambula amasomero ago agaggalwa nga bakisabiddwa omubaka w'ekibuga kya Ishaka mu Bushenyi Arinda Gordon Kakuuma. Rachel Nakasi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.